Mbalamusizza mwenna abatulaba era nga mutuwuliriza neyanziza ab'amazima n'edderota okujja nange ne baŋŋamba nti ndi mwaka niguusa kandowooze nti kanaawulikika mu bye nnaayogera naye omuzibu bwe tulina mu Uganda twogera bingi ne tutabisaako mwoyo ne bwe biba byayogerwa dda nolwekyo kansabe ku luno obeebayo ne bwe baba basatu nga bakitegedde ne tulaba nti tulina we tunaatandikira nange nsanyusa okundowoozaako kandowooze nti binaagenda bulungi. Ne mabegakaawo waliwo omukulembeze so kati mugenzi ebiseera bino bamuyita nga Kiseka Samson naye yateranga okugamba abantu nti balina amaaso naye tebalaba n'abalina amatu tebawulira wabula katusabe nti kakati ku mulundi guno ndowooza engombe bwe baba bagitegeera osanga ebigambo bwe banaabipiikinga ne bibeera bya nkizo. Weekitiibwa twolekedde okulonda mwenga bakadde baffe abali mu ggwanga be tukyasigazzaawo mulowooza tukyalina okulonda okw'amazima n'obwenkanya nga bw'olaba ebintu bwe bitambula mu ggwanga? 1995 nali mu lukiiko e Mengo ne ndeeta ekiteeso n'olukiiko ne lukiyisa lwonna ti constitution y'e95 yalimu obukumpanya obukulungutanya omutali mazima si y'Abannayuganda era ne tubawandiikira n'akatabo Buganda weeyimiridde ku constitution ffe ne tugigaana naye mwagenda mubagenzi mu maaso ne mugyekakaatikako n'olwekyo sitayiro ffe gyensi gye twali tulowooza ye yali esobola okubeera n'okulonda naye bino ebyammwe bye mukola nze sikuyita kulonda. Okusooka okulonda kitegeeza nti abantu muli bangi nga bwe tuli mu Uganda munoonya mukulembeze temunoonya mufuzi nga mmwe abasinga bwe mukola. Buganda twali tukuze nga ffe tetufugwa naye kati mubayita ba byabufuzi ate nabo omanyi omuntu afuga tategeera akozesa lyanyi buli wantu aboggoka akukuba bukubi wototegeera ye kyagira ki kyova olaba mu Buganda ffe ne Kabaka tatufuga atulamula buki kubanga alamula awuliriza ateesa akyawa ekibi ekirungi akyaniriza mugira mu kujjamu bwenkanya na muzima ne mulyoka mugandi mugenze mu maaso naye kakati mmwe abaagala abafuzi bino bye mulina okutesitinga kutuusa lwe muli bikkuta bwe muli bikkuta tuddeyo tuteekewo ensi eri abantu etegeerekeka kubanga ekyasooka mu constitution yatuggyako obwannannyini bw'ensi mwe kye mutaalabirawo. Uganda si ggwanga lya Bwakatonda nga Buganda oba Acholi oba Teso. Eggwanga libeera n'olulimi, eggwanga libeera n'obuwangwa oba ennono. In fact ennono lyeriba constitution ne bwete bampandiike gye tutandikira okumanya ssemateeka naye mawanga nze bwe mba nzijjukira gaali 15 ne gagenda mu London ne gatukolera ne gatusabirayo ensi Uganda yeefuge okuva ku Mungereza. Era omuzungu bwe yadda bwe yali azimba parliament n'agateekako mu myaka gyammwe simanyi mwali mututto emitawaana okugenda ku parliament mugalabe gali 15 bw'oba oyagala nga kuddiremu ge gaateekawo ensi eyitibwa Uganda. Uganda terina geographical area, terina lulimi, terina buwangu. Wabula ly'eggwanga lye twekoledde ng'abantu nga bwe tunaakola East African Community oba Bateva Federation. Ffe tutuula ne tugamba nti katusseewo ekiri naye muteekwa okuba nga waliwo bannannyini kyabagenda mubanga abakola kampuni nga tugenda kulima ne tugamba nti twagala mulamwa gwakugira ki era oli bw'ajja ajjira ku mulamwa gwaki n'agula ne shares n'amanye nti agenda kugira ki kakati nze yajja mu by'okulima ne tukola ne ssemateeka ow'ebyobulimi mwempaisa emisumaali n'emitayimbwa ate mba nkyali mu by'okulima mbivuddemu
munzija mbojja n'olwekyo ssemateeka w'ebyokulima nze angobamu era kyova olaba wano be twakola constitution eyo lwaki twabagamba nti mbi yatuggyako obwannannyini kubanga mu kifo ky'okubeera bannyiniyo be mawanga 15 twagenda ne tukozesa oluzungu olubuzaabuza abantu nti yaffenna. Nzijukira ffe baaliwo nga tubitegeera twababuuza nti ffenna tutya ne balaba nga kyali kibuuzo ky'amaanyi kye baba bakweka ne bagamba nti anti oyita mu kulonda okwa buli mulundi oba myaka 5 oba ki constitution kwetaddewo pozi n'ekyokuba akalulu k'ekikungo nga wabaddewo ekitategeerekese mwenna kye bayita regular elections and referenda. Ne mukuba nnyo mu ngalo naye ffe twamanya emitawaana egirivaamu era bw'olisoma akatabo kaffe Buganda weeyimiridde ebyo byonna twabiraba. Twababuulira nti omukumanya nga azze mulabe ajja na kutukutula mu mawanga agaakola Uganda batukutulemu obulere mwegeerabire. Kyova olaba Buganda tekyaliwo mu central government, olina central region, olina Masaka, olina Buyikwe, Bunyoro ebeera Hoima, ebeera gundi Kigezi bwetyo n'awalala. Muleme kumanya tiwaliwo nannyini ggwanga lino era gye tuvudde nga tujja tukubagana okutuusa ku lwaleero tukyakubagana era tujja kukubagana. Obulamu tebussibwamu kitiibwa naye nga nze Omuganda mpulira ennaku nga ndabye bassa abantu kubanga ffe omuntu ne bw'aba nga afudde bw'omu nga yafudde na lumbeeru ne Ssaabasajja tumwetondera. Ekyetonzesa tetumanyi oba tetwayogera mangu nnyo nga waliwo eyandimuwedde eddagala n'awona ne gwe guyinza okuba omusango gwaffe. Tetumanyi oba ffe mu kulabirira wano ffe twasobya amalaffe ate kiyinza okuba nga Katonda kyovula nga tumwetondera ate naye atusonyiwa okuba nga tetwalabiridde bulungi kubanga obulamu kintu kikulu nnyo naye mmwe obwammwe bugendera mu ngalo n'omusirikale ayinza okubalaata oli yasobeza etteeka. Nsimanyi obayo baba basirikale naye ndowooza tulina okunoonyayo erinnya eddala. Mu Uganda temukyali musirikale naddala abapoliisi eyo tekyali poliisi. Kati omuzireyo ku kibuuzo kyo tugenda kufuna tuli mu kulonda tugenda kuba tutyo. Okulonda kuba n'emitendera mwe kuyita nti bwe tubanga abantu abajja okweteekawo batubalonde batukulembere tubasuubira okutubuulira kiki kye bagenda okutugira ki era nandisuubidde nti omuntu yenna akola campaign asooka kubuulira Uganda eri bweti oba yali bweti kakati eri bweti. Nze njagala twongereko kino ne kino mu myaka egijja 5 kabe kasinge ne bwe girigenda 20 n'omulala n'aba n'ekiki ate olw'okubanga abantu tuli bangi buli omu alina endowooza ye kyekyali kitukozesa ebibiina by'obufuzi ti omuntu bw'aba ng'alina kyalowooleza okufuula Uganda ne mwegatta wamu abalowooza ekyo muyinza okugaa nti tulina okukulaakulanya bya bulimi kati naga nti ng'ebyobulamu bikyali bubi mulala naga nti ebyamasomero mulala nagamba kyonna ekiba kivuddeko kakati n'olyoka otunula mu bantu abavuganya ng'owuliriza oli kyagamba bw'anaakikola kinaakola kitya kinaakwangulira kye gw'olyoka osalewo ani alina enteekateeka ennungi eneebanguya okutuuka gye mwagala okugira kituuka naye n'okulaga gy'olaga. Naye mwe bamawulire mumbuulire bano nga mbawadde okumbuulira ng'ogyeko ga nti twagala change waategedde bali kye bagenda okukolera ekyo ne kibeera ku sayidi y'abasimbyewo. Naye nate bw'oba ng'onoolonda kitegeeza tulina okufuna akakiiko nga tekakubwa ku mukono nga keetengeredde kubanga kaagala amazima gagire ki
naye bw'oddira omuntu ali mu buyinza n'omuga nti ate yakalonda yakakulira simanyi oba ekyo kya butegeevu naye ffe bye twalabalawo ddala nti constitution yabiyiwayo kubanga yayagala yeero naye ayagala okweyongerayo ate ekibi tubasasula sente neze tutabasasudde bazibba nga kati boolaba buli lunaku mwayiya n'ebigambo by'obubbi ne tukijjawo tukiyita embezzlement corruption whatever naye nga babbye ate kubanga bw'oyogera kyokulaba nti batwewala n'okwogera mu nnimi zaffe kubanga kiwulikika bubi nnyo olyokuga nti wabbye naye bw'ogaa nti embezzlement nomukadde ali eri amanyi kyotegeeza corruption amanyi era kyobudola batubuliza nnyo ne mu byokulonda kubanga bwe twali tukola constitution eyo luzungu lwe lwalemesa abantu okutegeera ekyali kigenda okukolebwa basooka ey'ekyenda bwe tuba gye twogeddeko baali bakoze ekyamagezi ne basooka balonda omulamuzi Odoki n'agenda mu bannannyini nsi ye yagendera ddala mu bannannyini ggwanga abaalikola naye bwe yatuukanga eyo n'abagamba ekindeese nze nze kukuŋŋaanya birowoozo ebirigenda mu ssemateeka atugatta naye nga temunnabimpa kansooke mbabuulire ssemateeka kyekinannyonnyola mubeeramu kinakibannyonnyola migaso ky'okukozesa ssemateeka n'aginnyonnyola n'akulaga n'okulagana ddala ekigambo ekikulu ennyo ye governance mu bya constitution engeri gye mukulemberwamu n'amala n'okubuulira kyeki waliwo governance ezimu ziba unitary endala ziba federal endala eya unitary ekola eki eya federal ekola eki n'otegeera bwe yamalanga nagga nti mpa ekirowoozo nze bwe namusoma nalaba nga 67 ku 100 ab'Uganda baayagala ki federal era ne Ssempebwa n'addamu n'azuula kyekimu bwe gwatuuka ku Buganda bwo ne gujja bagira kubanga 97 kyonna kyayagala ki akati bwe twagenda mu kye baayita CA yali etegeeza Constituent Assembly awo nno lwe luzungu we lwajjiramu fe ate twakiyita constituency twalonda ababaka nga bw'olondako abagenda mu parliament nakawa division guuni so nga luli constituent ye yali nnyini ge mawanga 15 ye Kigezi, Nkole, Bunyoro, Toro, West Nile, Madi, Acholi, Lango, Uganda nagibuuse eriyo Karamoja, eriyo Kusebbeyi, eriyo Bujishu, eriyo Bukedi, eriyo Busoga. Era gali wali na emblemu zaago. Kakati oyo ye constituent, oyo ye yandibadde atwala ate tatwala mukiise. Kuba bw'oba ogenda kukola kintu nga constitution tokiikirirwa bukiikirirwa osindikayo mubaka ayogera ebibyo by'oyagala. Kyanjawulo nnyo ku mukiise n'omubaka. Omukiise tumusindika eno nga twamala okukola ekintu kyaffe kutukiikirira ayambeko betuwadde okutukulembera obutabula nnyo n'awazibu naye ayeteekemu. Naye oli mubaka amala genda ne mumala okukkiriziganya n'akomawo naga nti bye tukkiriziŋŋanyizaako bye bino ne mulyoka muga nti naye wamma birungi genda mu maaso oba togenda mu maaso kye bayita ratification mu luzungu. Constitution eyo teya ratifyingibwa kyekyaleeta emitawaana gyonna egiri mu nsi muno. Bino byonna bye mulaba results za 95 kulemwa kukola ssemateeka obw'abantu atali ow'abantu bannannyini nsi. Mu luzungu titwandigambye nti bannannyini nsi nga ne governance eri by the will of the people. Ekitegedde kakati ekyo bwe kyalema kwe kulaba bano manipulating akakiiko ka mukulembeze yakateekawo. Nze simanyi oba enkima yali esaze ku musango gw'ekibira tu n'ogenda n'omanya nti akakiiko tekaliyo. Ebibiina by'obufuzi nabyo ne bita trainingibwa ne bitubuza ffe tetulina bibiina bya bukulembeze. Byandibadde bya bukulembeze naye kirungi bino okubiyita eby'obufuzi. Nze mbiyita clubs, ebiriwo clubs
kubanga sizimanyi era bwe ndigiraba ngenda kuyingira. Nze njagala nnyo political party, nze ndibeera ne member mu yeesooka. Bano abaliwo clubs omanyi lwaki? Omuntu agenda n'aba n'ekirowoozo kye n'afunayo abamulya mu ngalo n'abaga nti wamma tukoze club bagiyite NRM, tugiyise gundi, bagiyise DP, bagiyise gwe azze okugira lulimanya club bebanga ngeri political party. Omanyi n'ekigambo politics ndowooza tukimala okukitegeera. Kitegeeza art of governance oba it's a science of managing your society. N'olwekyo buli muntu muzaale yenna ateekwa okuba politician. Bw'obeera n'amaka eyo society buli lw'ogikulembera amaka oli politician. Ne wano ndowooza bw'obuuza n'omuntu ayinza okugaa nze siri politician kubanga tukimanyi ekintu ekibi ekiri edda tekibeeramu abantu abajooga n'abakuba abannaabo. N'olwekyo nze nendaba olwo nno lwe luzungu olututeganya. Kakati mu constitution eyo baali bakola ebintu ebyo tetwabifaako ne bigenda ne biyitiramu. Bwe baamaliriza constitution eyamba muntu atudde mu ntebe ya bwa president. Ate manya bwe byabeera muli kyova olaba nti ne bw'oba wa boda yakutomedde oyinza okukola apiirwe wa president akuyambe. Wa boda yakutomedde kubanga institution tezisaamu kitiibwa, tezikola. Ne poliisi kakati nno mwe mugenda mu kulonda kuno okuliwo kwandibadde kulungi singa nakwo kwabadde mukoko ku mazima, naye bwe mutuuka eyo akakiiko kooli amateeka gateekeddwa katubeere na short. Amateeka ga korona gonna okumugondera tegakkiriziganya nagabeerawo mu kulonda, kubanga okulonda olina okutuuka kumpi ku buli muntu. Era kyamutawaana nnyo okulonda kwe mwamanya nti kulibaawo 5 years ago n'ogaa nti campaign ozitadde zikolerwa emyezi 2 kuba buli wamu omuntu oyo ayagala atundewo ebirowoozo bye babigule ate bawulirize n'omulala naye babimugule ate nabo bakusobola okukubaganya ebirowoozo bajjemu ekiramu. Naye kyebasooka okukola babawa essaawa nki nga gwe kabano babagamba nti banaaweza emyezi 2 okusooka ebimu abamu tebagenza. Kati emyezi 2 ne bagamba okampeininga Uganda yonna na districts nze kuba byali byantabula dda nazo mmanyi nti twabakoshoninga mu katabo kaffe bajja kutusalamu nnyingi tuleme kwetegeera ne gye tuva. Buli wamu obeera mu district obeera mu gundi ziyinza n'okuba 180 enkya nga basazeewo n'endala. N'olwekyo buli wamu ogendewo mu myezi egi oyogere nabo bawulirize ate nabo bade bawulirize n'omulala ekintu ekizibu ennyo ekitegeeza mulimu obukumpanya. Ekyokubiri bw'ogamba nti abasirikale bagende balabirira okulonda bakuumye n'amateeka ga korona ate gwe mu kifo ky'okutwala abasirikale n'otwala ekika ky'abantu besimanyi oba abo basirikale kubanga omusirikale tulina babika 2 oba 3. Omusirikale tulina gwe bayita owa poliisi. Owa poliisi ye muntu ali highly trained mu kukolagana n'abantu. Era omusirikale wa poliisi ne bw'oba wabbye takukuba luyi. Asobola kutumuwa emmundu, tumuwa omuggo, tumuwa buli kimu n'empingu. Bw'ogezaako okumutaataaganya yes kubanga olwo gwe oba oyagala okumulwanyisa. Nini bw'oba wabbye agamba bagende tugende ku poliisi. Era kasita ogonda ne mugenda n'empingu ayinza obutagira ki. Naye bw'alaba ng'ate oyagala okuddawo ayinza okuteekako empingu. N'otuuka ku poliisi n'omunnyonnyola ate takusalirawo n'aga nti kale onoobinyonnyola omulamuzi n'akutwala ew'omulamuzi kuba naye takkirizibwa okusalira musango. Naye kati bano bakusalira tonnakwatibwa n'akuwa n'ogw'okufa nti osaana ssasi. Kati abo simanyi oba basirikale era oba baavaawa
So was it a good move kuba recently abakulembeze b'amadiini ab'enjawulo nga basinziira mu kibiina kyabwe kya Interreligious Council baasabye okusinziira ku mbeera ezigenda mu maaso n'okulaba nga ekirwadde kya corona kyeyongedde okulonda kwali badde kwongezebwayo ne bakola n'amendment mu constitution president afugeyo emyaka emirala 3 nga bwe bateekateeka okulonda okuddako kyabadde kya kuwabuzi kwa magezi okwo babadde bawanjaga kubanga wano muwanjaga buwanjazi bendowooza nti ffe twali n'abamagezi nnyo okukisa kuba byali tebinnatuuka ne tuwandiikira speaker nze nina ka organization kange Evolution for Human Dignity twamuwandiikira nitumugamba tukkirize tujje tutuule n'akakiiko ko a constitutional committee tukabuulira okulonda bwe kutasobola kubeerawo ne kye kaba kakola era twalina ebyo nga tumanyi twejja kwetegeka kuba ffe twali tubagamba okulonda nga waliwo corona amateeka ga corona gawakanyaga okulonda bw'obigatta oba ogenda kutta bantu intentionally ogwo omusango si gw'abantu gw'aba gavumenti abo buli eyataddewo okulonda okuyassa abantu singa tubadde bagenda mu kooti ffe ntubaga nti okuva amateeka tegatakwatagana tuleke buleso omukulembeze alina ekisanja kye kiggwako Meeyi nga 12 kigutuuke ku Meeyi nga 12 zino ennaku twanditegese butegesi kulonda y'abantu 5 omwomu okuva mu buli region 4 n'ofunayo n'omuntu statesman klasi z'abantu nga bawambuzi b'omanyi nti their statesmen balina tebaliiko kamogo nimbaga nti abo bajja okukola nga presidential commission nga 13 Meeyi omwaka ogujja nimubandoyo n'abalala nga 7 kuera muddayo eri ne muleeta buli region nereeta omuntu nebaayo n'ebitongole ebimanyi okuwabula nga Law Society Abantu-Owek Council naki ne batuula bayamba akakiiko kali okugira ki ne mubawo emirimu emeka 2 bakolagane ne ba civil servants kubanga kyetuva tubeera ne civil service naye tebeera nnonde nga ba politician nti emirimu tegiteekwa butakolebwa waba wagimanyi all that time bano ba politician bajja kuleeta policies mpya na kujjawo zidibye naye emirimu giteekwa okubaako abagikola akati bano akakiiko ako ne kakolagana n'aba civil servants buli mulimu ne gutambula ekyo yekyo gwe mulimu ogwandibadde gugira ki gusooka ogwokubiri kubanga constitution yamanya dde okuvaawo mu Uganda tetukyalina constitution eri ekyali kikuumamu kyali kigamba ne bweba yalimbye etya ti omukulembeze amala emyaka 10 n'avaako ne muleeta omulala ne kiteekamu n'emyaka oli gyakoma okukulembera eggwanga ne babijjawo be babijjaawo ng'ate ne bw'onoogisoma kati ye spirit ya constitution mu mulamwa preamble naddala mu abamawulire mubisome mubibuulira abantu kuba abantu tebabimanyi preamble yagamba abantu bandyagadde naye tebamanyi ani mutuufu kubanze kati bwe naabyogera ng'olyaga nti oli awalana president kyekibi ate mwe mu bitukyusizeeyo so nga nze njagala njogere ne president amanye ekituufu naye akyuse preamble ekugamba tukoze 95 constitution tumaze emyaka 5 tetukyusanga bukulembeze na miki na mirembe n'olwekyo ne bagenda munda ne bagamba nti omukulembeze amala ebisanja ebyo oba mulungi oba mubi ekyokubiri ne bagamba nti tasukanga emyaka bwegiti basobole okulaba nga nabana abava wansi bafuna ku biki ku bifo mpulira kati ennaku zino mu abavubuka muyomba butakulembera kubanga mulabanga constitution yebatuddeko y'abakadde so nga si bwe gwali mu constitution naye nno luli nkugambye nti feeyo twagigamba nti constitution mbi naye ne bw'oba ogitunuulidde ng'ogenda kugikoleramu kakati ekyo okuva lwe kyabalema ne bakijjawo omulimu ogwokubiri gw'owa akakiiko kuyita ababaka si bakiise okuva mu bitundu ebyakola Uganda tuddemu tutuule ku mmeeza etya
twebuuze eno ye Uganda gye twagenderera okukola oba nedda? Bwe tuba gye twagamba nti yegende mu maaso nga bakulembera, bwe tugaa nti nedda, biki ebibulamu tutuule tubiteekemu. Kakati korona naye we yandibadde awonedde oba ne vaccine zinajja, tuddeyo tutuuze abantu tulonde mu nnonda ey'ekituukiramu ey'ekitegeevu. Omuntu takuwalana kubanga olina ebirowoozo bya njawulo okuva ku bibye. Tetunawo mulolooza mwami Museveni ebyabye ayinza okubikkiriza abiwulirize. Ekyo kye kibuuzo ekinnafuya mu mwenna abantu ba Uganda. Mwami Museveni yali supernatural, Katonda yamusuula busuuzi wano, oba naye oli emu ku ffe? Bw'abeera ng'ali omu ku ffe, reason kyemugaana okubikkiriza? Mpulira mu bigambo byagamba tayinza kukkiriza kulekera kubanga nammwe baagamba kyekyo. Then bw'abanga yatugamba ekyo, lwaki temumubuuza lumalira ki ebiseera okugenda okulonda? Nze ngenye mumbuulire ekyo sikimanyi, saakisoma mu yakinnyamu. Lwaki tumalanga ebiseera ne bagaa nti baataddewo okulonda? Nze okusooka simanyi ye waayima kuyita muntu mulala muyaayi, yaaba muki era yavaawa, yazaalibwa atya, lwaki yazaalibwa mu bayaayi? Kubanga ebyo bye bintu byegira. Naye nze kisirowooza nti mwami Museveni yandibyogedde singa mmwe temugenda kumuwaana buwaanyi ne mumubuulira amazima ti ekyo tebakyogera. Kubanga siigwe gusoose, nalabako ne Gaddafi yagamba abantu be yali akulembera nti biyenje. Bwe yagenda okufa yafiira eri mu midumu gy'ebiyenje gye bizaalibwa. Tekimugasa ye bw'otuyita kiki, bw'aba tatumanyi lwaki atufuga? Bw'afuga atya abayaayi? Kituufu buli muvubuka ali mu ggwanga muyaayi oba talina nsi esobola? Nze simanyi ne kyayita muyaayi, nze siyinza kuyita muyaayi kubanga naye simanyi oba muyaayi oba tali. N'olwekyo siyinza gaa nti ate ono mundi muyaayi. Nze ndowooza nti buli muntu Katonda gwe yatonda alina reason lwaki yamutonda. Oba oli awo Katonda ye muyaaye kubanga lwaki atonda abayaayi? Kubanga buli muntu yenna ku nsi mutendereza nnyo mu abavubuka ennaku zino babakuza nga babaga nti okusoma ye only solution. Era ne mutendereza ne mugaana oluusi ne mugaana n'okuwuliriza abagize oyo teyasoma nnyo. Kakati ne bw'oba olina PhD 10 ng'osoma bulungi nnyo, katugende nti walisoma mu medicine n'oba ng'olimanyi n'akawuka kali akaleeta kolera era okajjanjaba bulungi ne kawona, naye omusajja oli n'agaana okuyonda kazambi oli wansi eyo amuyoola okawonya. Kakati olabye Katonda yakuteekawo gw'osome ennyo ate oyige biri ate n'ono amanyi okuyoola gundi eri. Ekitegeeza Katonda atuwa buwi kye bayita talents. Bwe bwakuwa talent ey'okusoma ennyo eddwali mu musaala osaana ofune munene kubanga gwe kikyo kikutwalira ebbanga ggwanvu okutuukako. Nze ayiga okuyekwera n'okuyoola ebisaaniiko ennaku 3 nnya n'amaanyi ge yampa Katonda mba mmaze okuyiga okugira ki. N'olwekyo tetujja kufuna musaala gwe gumu, naye ate ffenna twenkana mu maaso gaani Katonda, era ffenna ekyo yakikola lwekyo. Simanyi muntu wa Katonda bwe muyita muyaayi. Ekyokubiri bw'abanga muyaayi lwaki oteekateeka okulonda? Neweetabamu n'abayaayi. Ate kakati ekyo gwe defeating. N'olwekyo nze sirowooza nti oba ye yakyogera kale naye ndowooza bamugamba akyetonde addeyo abuulira abantu ti naye si muyaaye nga nabano, kubanga Katonda bw'aba yakola abayaaye tulina okukolagana nabo. Bw'aba teyabatonda ffenna tukolagane mu kiti buli omu yagira ki yamutonderamu. Era ebyo bye bintu ebibategeeza nti kasita omuntu pawa ebeera nnene. Oluusi oyinza okulowooza bw'obeera mu pawa okumala ebbanga ddene nti gwe buli ky'olowooza kiba kirungi togambwako. Kakati ate ekyayonoona tulina intelligence system ze tusasulira ssente naye tebamutegeeza bintu ebyo nti si bwe babyogera. Kakati bo bagendayo kumubuulirayo ebyayagala kuwulira. So nakimugamba nga tuziika nabudere nti be bajja okusuula kubanga tebakuwa magezi matuufu. Bawulira buwuliza ayogedde ye kyabadde talowoozangako nti oyo mulabewo. Era nali mubuuzizzaako nti nkuwalanira ki tokuba nga ndobo mutwali mufenna musome. Si binyeebwa byange oba kabalagala gwe walya nange sikikolanga.
nkwagala nga mukulembeze era bw'otukola ebirungi nja kusiima bw'okola ekibi nja kukiyogerako kakati bwe mugamba nti nze nalaba nga yasanga ensi etandise okukula erina cooperative bwe nzijukira gye yava wansi eri abantu nga babakuŋŋaanya okutandika ne bookya n'olubiri ne batandika mpola ne bajja nga bagizimba okutuusa lwe baatonga yagenda okujja nga cooperative yatuuka ku level erina ne banka erina fleet of lorries and pickups erina amaduuka yeyeimportingira eddagala ery'abalimi kati lwaki buli kirime kifudde kubanga buli diikandi hala aleeta eddagala ye taleeta nankani aleeta kufuna magoba kasi ogende China ne bakuyima nti ako kakola ng'oleeta natta n'ebitongole nga Kawanda research ziri zonna zinnamulongezi gundi bazitta mu kifo ky'okusookera eyo ebintu ne batubuulira obuwuka obuyingidde mu Uganda buyitirivu nnyo lwakubanga ye yajjawo ebintu ebyali byo controlling tokyalima kintu kitali kifuuyire ffe ng'ate twenjoyinga mmwe mulabye nnyo ne ggoowa ono gw'olaba batunda mmwe babaguza tayinza kuwooma nga nze gwe nakulirako kubanga n'ettaka soil erosion yalitwala tuli twakolanga ebintu ebyo nandibadde ndowooza nti abamubuulira ebintu ebyo n'amanya bwe tunaddayo tubikole tubitereeze kakati environment mwe bazimbye nakwota ku lw'egindi wano olw'ebbombo bwati olwo olugende luweero olabe olw'ebulemeezi ffe tuyitayo obulemeezi mwe muyitayo luweero nali njiyita tawuni naye kati that is what it is buli vale bagizimbyemu ki industry ate nkya n'oga nti ate abantu bayingiridde emirundi emeka ffe twakula Luweero tabotoka kati yakabotoka emirundi 3 ensonga basimye omusenyu eri n'eri ne bakyusa situata y'egonda byonna ebyo bizze lwakubanga tetusobola kumuwabula ate teriyo muntu ne bw'oba pulezidenti ne bw'obaani nga gw'olina obuwongo wekka advisor balonda bamukolera mulimu ki ate bagasa singa bamugasa singa ekyo ye yandibadde n'ennankani singa n'engeri gye yajjamu kankubuulire ffe twandibadde twegayirira ne constitution emukkiriza agira atukulembera tumuwalulire nakkaliba teyandirabye na muntu amusonga mu lume naye bw'ojja n'ofutandika okutuula ku bantu bw'otyo kubanga bali bakuwaga buwazi buli kyoyogedde osituuka etime n'obanga buli kibakuwaga gwe omuntu mukulembeze oyinza okugamba bano nti bayaaye oba basirusiru bw'obanga obagendi basirusiru ng'ate gw'obayita ne mu kulonda ebisaanyizo byewateekawo baabituukiriza musirusiru kyabeera n'ebisaanyizo by'oyagala olidde gwe wabiseetinga n'olwekyo ekyo ndowooza nti nammwe mukitwale butwazi nti abantu tubabuulire twenenye eri Katonda tutandika okukola ekirungi kakati okulonda kuno okulabye bwe kwatuuse abantu abamu ogenda okulaba takkirizibwa ku radio bamuwanulayo ate kati owakakiiko n'aga nti genda ku radio ate mwe mubireeta si bwe guli luli tebakuba abantu ejjinjaawo nga Bobi Wine ayagadde okubeera ku radio negulo bakubye munnamawulire munnaffe kumpi esasi mu mutwe kakati oba babakubye olwo kakati tunaakola tuti era okulonda kwa kikaaki akakiiko weewuunye ne bye muteeka ku TV ffe bye tulaba eno kuba ffe temutubuulira specifically nga Muliika nti wampeereza report owakakiiko tayinza kubiraba ayinza n'okuga lwaki tebampandiikidde ebyabadde ne ku TV openly nga gwe mukulu w'akakiiko n'oyogera n'ekintu ng'ekyo mu bantu nga tolina na nsonyi lwaki tebagize eki kakati mpulidde Bukenya wano agenza okulowooza nga bukedde yamaze okuga nti ezo disu tugobye temujja kuzikampeeni kakati agamba nti awo lwaleero bagenda kutuula balabe engeri gye lwaki kiri si kye ekyasoose ekyokutuula ne bamuga tebannafulumya kintu ng'ekyo mulina abantu ng'enanga musajja atumusaasira kubanga abaavu mu mutima beesiimye nze siyinza kukola mulimu ogwo ne bwe mba nfa nsabiriza waakiri ne bakwogeza kyo ne bakwogeza kiri gy'omanyidde ddala nti temuli kwegamba n'oga nti lwaki tebaakolayo robot erimu gundi kubanga omuntu alina obwongo si buli kimu nti okyogera nowulidde naye basajja bato ayinza okumala okwogera kyo
Eyenkya n'ayogera kiri n'oga nti kakati n'otula n'owuliriza n'obulwa n'okubulwa gy'olaga n'olwekyo ebyo byonna bizze lwakubanga terikyalina mulamwa olw'okulonda ffe tusabira kusabire kuwuliriza kirivaamu naye tetulabayo kulonda kubanga okulonda kwandibadde bantu kuba na mirembe kutubuulira bye banaatukolera naffe ne tulyoka tulondamu ani anaatukolera emyaka 5 egigira ki egijja ne bwe tuba gwe tunazzaako biri ebyokutuga nti yatukolera twavaayo emagombe simmanyi lwaki ebyo tebabimuddamu nti bingi ate byeyatta yasanga tulina banking system eyaffe ey'abaddugavu yatandika nga credit and savings naye kakati yasanga ebunye buli wamu ne bagijjawo ate n'oleeta Stanbic eri foreign eya UCB twandibadde tugira ki twandibadde tukozesa banking system yaffe teri nsi ayinza kukulanga buli banka eri foreigner ekyo ne bw'onooba okyagala otya n'ebyo byonna tulina wano ebintu bye bawalana ng'ennimi oluzungu kakati tebereza constitution okumanya nga y'abantu mu constitution eyo gye ngambye ffe gye twagaana baabalagira bagikyuse abantu bagitegeere n'emyaka yakamala emeka kati 95 okutuuka kati tekyusibwanga abantu bamalaga kuba bululu tebamanyi biri mu constitution oyinza otya okuba nga tomanyi ssemateeka gy'ogoberera wabula ate n'obawulira nga bakwataganya eri ne bagundi ne balukwago ne bagamba nja kukubira edda nga bagwa bayomba wamenye constitution wamenye ki institutions ne zifa bwali olabye minisita bw'atuuka okugenda n'atandika okugaba emidaala mu butale ng'ate twali tumanyi nti twe tukola city council tugiwa ne meya ne council n'ogiragira okuemployinga buli ategeera ebyabban authority engineer architecture amanye ebyoki basoma bisome era batendeke naye n'obateekako politician omeya ne council to govern them bakubuulire nga minisita ne minisita yasala n'emidaala muki mugundi kakati noŋŋamba nti tukyamanyi gye tulaga olidde ekitiibwa kye twagala okumanya bw'otunuulira bannayuganda bangi enjogera ennaku zino eriko gye tutambulira eyo abavubuka n'abalala abo abagunjuseeko bagunjizaawo enjogera egamba nti bali mu kaweefube ow'okuggyako n'akyemalira oba ayitibwa dictator kituufu Uganda ekyalina space ey'okubeera nga ekulemberwa omuntu agyesibyeko ng'olukokobe nga tayagala kuwummula era nalwaki abakulembeze abatukulembera tebafaayo okulowooza kuteekateekabadira mu ligere kakati kye mbadde nnyonnyonnyole ne lwaki owulidde nga njogera ku constitution nze ndowooza ebyo byonna bye twogera omu okuba dictator n'obutabeera kuba naye tajja kuga nti ndi dictator it's a matter of opinion bw'ogamba nti oli dictator ye naga nti tali akuyamba era ne bonoowuliriza ogaalanga akujja ewala nnyo owulidde kakati nze gwe bajja ewala ennyo bwe nali nkyali muto kitange yaweereranga koma ku senior 5 first degree bwereere naye gwe bajja ewala ennyo kakati ate gwoweerera omwana oyinza n'okumuweerera ne ku masters bw'aba asomye butereevu naye bonna bagaggawale nze nalabanga bursaries olidde nasomerako mu lubiri awo ewaffe my college ku deskmate yali mulango nga naye afuna bursary y'e Buganda kiwulidde kubanga kitaawe mwavu erango era bamuyitanga engola tutudde ku same desk nga naye afuna bursary erina heavier than eyange gye nalina lwakubanga twatunulanga mu bintu ebyo wasomeranga yonna gy'osomedde n'osobola okugenda mu high institutions naye mbuulira omwana ali wansi eri ekaluguguza asobola okuvaayo ku facility z'amasomero eziriyo ne gundi kakati nze bwe mbitunuulira ate n'oŋŋamba nti onzigye wala nnyo nga teruli kyali nti n'oweekaluguguza asobola okusomera n'ebuddo ate n'agenda n'emakerere
ekyokulabirako abantu wano bwe muyinza okwewuunya bosomyeko gwe nga ku myaka gyo. Abu Mayanja yasomeranga eringo gwe nga bayitayo baskizeyo naye yalina mupifo n'akuba sikaala buddo. Si kitaawe yamututteyo si kisiti. Lwaki? Kuba baamulaba nga mulabufu era ne bamuweera neeyo buli we walinga nga bw'osomerawo oba oli luddawo oba oli era abantu bangi ogenda ng'osomera ettesonga eriyalo olitikoleki eggulu eriyo Sasamuel Beka ogende nabumali nga geegamu yowulira nga buli masomero woogeze era omuga nti ali muyiri ng'omanya nti erisomero tojja kaaba nnyo lwaki teyasomera Kisubi owulidde n'olwekyo kakati onzijje wala nnyo n'olwekyo ebyo lwakuba tetubiddamu ate tetulina bwe tunaabiddamu kuba ffe babitugamba bugambi ne tubiwulira ku mawulire. N'olwekyo gwe bw'oba totudde n'abantu kukuyamba kukubuulira oleme kwewaana nga toneewaana nnyo ennyanja eyo gye bakubiddeko abantu n'okubatta bajja wano be bajjawo indasitule ya fishnet yali wali mu indasitule eyo baakolanga obutimba nga ne bw'ovuba buli lunaku toyinza kukwata kalinyanja kato ekitegeeza nti gwe ddayo buzzi ovuba ekikula kyogera ki kyokwata ne bw'ovuba buli lunaku wali tonna kyokola nnyanja be baaleeta mu kokota ebyennyanja ne batandika okuvuba na buno obweyinki ebbiri era olwo nga ŋŋamba nti wanzijja wala twali tulekolera engoye ffe ne mu masomero twayambalanga nayitiru ze uniform muluko nga naye textile bikola eyo wanzijja wala anti byebyo bye mwagala okuyiga ebyaliwo ebyo tuba tunzijje wala bannalina ye baffe omulembe guno twandibadde tuli static kubanga ekituuza wano bwe waliwo omulala namugamba olumu nti tuli bubi nnyo olaba n'amalwayo nti mwe luli mwalina ebintu ebyo kuba mwali batono nnyo nemugaa nti weegenderezanga n'otokyogera mu bategeera bagenda kubuusabuusa oba otegeera naye tirwaki konze ensi yonna ebala abantu every 10 years ekibabazisa ki kuteekerateekera population eri omutendera ogulijja n'olwekyo lwotoŋŋamba nti kati lulwa mwali batono tutuuseeyo okutuuka mu bangi nga toli luddawa obutabateekerateekera enguudo zonna ziizo zituleseewo kandi luli mwalina emmotoka ntono emmotoka entono ezo ezaaliwo zigenza okwala ng'okola ki owulidde akati oyinza okusula mu kkubo okuva Bukoto wano okutuuka e Kampala n'omala essaawa 3 ng'eyavuze olugendo ejjinja ayisizaawo alimbaali kubanga oli muki mu jjaamu ebyo byonna byajja bitya lwaki teweenenya entobazi zonna n'ozimalawo lwaki luli wasanga tetuzizimbyemu twali tulina reason n'olwekyo tomala gakola bintu nga temubipulaninze ekyokulabirako batuggyeko obutuuze naye waliwo eyategedde nti baatuggyako obutuuze nsobu ku foomu bagamba ojjoze birth naturalization resumption ne registration ebyo mwabali wano mwenna tekuli kimuli ffe tuli decent tuli indigenous ezo baziyita acquired citizenship naye kati buli Munnayuganda alina acquired citizenship yoona acquired it era kyova olaba bagiteekako nti expiringa nina omuntu omu sijja kwogera mu mannya g'endowooza kijja kumukola bubi nga nkyogedde naye luli yalabika nga nziramu ng'alowooza nti ategeera nnyo kuba tuula mu paalimenti eyo ayinza n'okuba nga yaliwo NRM nimu bino mubiyisa mutya mu paalimenti ti lwaki obeera ano n'obeera ne expiring okuba Omuganda oba Omutesa oba Omukyoli anti tobitegeera features zo zikyuka kyebava bayagala every 10 years oddeyo ofuna akagundi akalala nano nalowooza nti azzeemu kyamagezi nemugaa nti mu bigambo by'Oluzungu yali expire teriyo renewal tewayinzaga nti renew your pictures
okulaga naye ne bwona olwennyowinga gwoli gwe baakuba mu luli era gwe yazaalibwa wano tokyukako ne passport wezibadde tubadde by descent kakati nakyo passport bazigyewo bagende bakoze e-passport abantu abasinga no bakujja ne bakolima tomanyi omulembe gugenze mu maaso tuli ne bakuggyeko obutuuze nga tomanyi e-passport eri East Africa teri Uganda n'olwekyo era tokyali muki mu Ugandan oli mu East African naye omanyi ekyo ekyakabi okubeera ne gundi acquired citizenship bujja omukulembeze omujagujagu ayinza okugaba Rwanda eyo n'awalala n'abawa endagamuntu nabo ne bajja wano era ne bavootinga n'ettaka lyo ne balitwala kubanga batuuze ate bw'oligenda okuyomba onwe bode emu gy'osobola okulwanirira nti ekulwanirire nga munannyini kitundu nti banzibako ettaka lyange ye UN ekola ku indigenous kakati gwe tokyali indigenous twetaaga kola ki obudde bugenze oba tuleke ba director bano abatudde ne CEO abategerera kampuni Uganda nga balina gye bagitwala basibemu ebyabwe bagende simanyi nze ndowooza nti ffenna bannayuganda ebitukwatako bitukwatirako ki wamu twandibadde tetutuula kweyawula bweyawuzi njagala omunyolo atuule nga munyolo yalina n'amafuta gage omuganda sinza kuyima eno nenga nti amafuta g'ebunyolo gaawa gaffe njagala nga gambe nti gaffe ng'amaze okukkiriza engeri gye tunaagakozesa mu Uganda n'emigabo gye giri kiriya kubanga Katonda yagateeka eri gold waffe ow'ekasanda atundibwa nga mmanyi shares Buganda zeeneegira ki zeeneefa kalamojja ngagga nnyo n'okusinga Buganda era nze singa twabadde tukola deal nandigambye abaganda bano tusooke tuyambe kalamojja etuukane naffe tu-exploiting ebyeri tukolagane basobola n'okutulabirira gye bujja naye be bali wana basabiriza n'obo bakuli ne gundi busula njala bw'obulaba wano okaaba n'okaaba mu mutima lwakulaba nga tetumanyi kyakukola Ssaabasajja mu bigambo bye bwe yabadde aggalawo omwaka yategeezezza nti twolekedde akaseera akazibu kuba abantu bangi battibwa teri n'omu ategeera ani abase ate abali mu buyinza ne basigala nga babalaata nga bagaba bakyayongera otukuba singa tunaabeera nga tetuwuliriza bye batugamba Ssaabasajja nga bw'omanyi alamula buki bulamuzi ayagala okulaba emirembe ayagala okulaba ebigenda mu maaso nga byabwe kukkiriziganya weewaawo siki naye nakubuulidde edda nti bwe tuba tutraininga ebitongole ebyo tulina ekya military ame oba abo abajaasi ab'engeri eyo omulimu lwaki tuba traininga singa Kenya yeetulumbye Rwanda bwetulumba gundi oba Sudaani oba Bungereza nga yeetulumbye betuteekayo ne batugira ki era bo tubayigiriza n'okutta naye owa poliisi tumuyigiriza kukola naffe so kateekwa okutegeera amateeka naye nze bwe ndaba omusirikale ayinza n'okusamba omuntu n'amubuuza onsambidde ki nti omenye etteeka oli bw'amubuuza nteeka ki nti abaavu yagambye kakati ne mbuuza mwali mukubiddeko ku abaavu akalulu oba mwamugjawo abaavu oyo taba musirikale in fact katono beefuule be bataagendere bayinza olumu okubayita bakuliganizi nti be bali wano kubanga simanyi omusirikale aba ne uniform eri gazetted naye niyinza okulaba omuntu ali muleeya naye ng'akwataganye n'omusirikale akuba omuntu ate ng'omusirikale tamukutte kakati n'otomanya omuyeekera yayingidde oba nedda kakati saasira abantu abali era mubasaasira nnyo naddala mu abakyali abato kubanga temulabye ku birungi biriwo ffe ne bwabanga mwavu ng'ogenda wali ku luguudo emmotoka weeri baasi sente 10 n'ogenda e Kampala ate n'ogamba muno nja kubeera ewa mu ssaawa 7 era n'ozituukiriza kuba buli time omanyi baasi eneva nekuteeka ali nekuza ali nekudda wano n'olwala tukaaba na bukaabi nakuga nti tunaamutuusa mutya mu ddwaliro
ye eddwaliro nga lyeriri omusawo akulinze eddagala gyeriri engoye gyeziri emmere gyeri omusawo ne bwaga nti onoolya special diet era ng'emmere bagikuwa akati mmwe ebyo tebiriiwo mulago wali ogenda ku consultation giri $5,000 naye Uganda government omusaala ogwe minimum guli $600 gwe yalekawo owakakaaga asobola okusonda $5,000 kakati nammwe mutuuse okutuula wansi mulabe kyekyo ekibadde kyetaagisa nti abalonzi mbatuuleko si kumala gagenda kubanga oli ayagala linnya na kumuyita MP oba kufuuka gundi wabula nayagenda kukuteeseza ebyo ebikuluma anaavaayo n'ekyamagezi era bw'ojja okumuwuliriza mubuuzo ge lwaki oyagala tukuwa obululu naye ate bw'omusaba essente n'akuwa bofulo n'owaayo kwe kati naawe ofuuse omusiru kubanga ayali mu lituuka eri eyakuwa ka bofulo yajjayo benzi gwakuwadde mugaati kati ebyo byonna byolaba ate ng'ebintu byo byetaaga. Uganda eyimiriddewa mu Uganda eno gye tulimu? Ekibuuzo kirungi nnyo. Ssaabasajja gy'ali ne kabineti yaffe gyeri naye batuyita Central Region. Nolwekyo simanyi kiki kyoyagadde okwogera. Nze nagaye nti Buganda baatujjawo. N'amasaza bagamba nze nva Kyaggwe naye mpulira omwanga nti ndi Mukono district, ndi Buyikwe district, ndi gini. Nakifuma, sikyayogera kwogera nti ndi w'Ekyaggwe. Uganda tukyayina se esobola okusalawo mu byobufuzi bya Uganda. N'ogijja wanga oli akutudde n'ebibyo tabizzanga. 93 Restitution Act weeri yali agituukiriza. Nze si kye nali mbagamba nti tuzze biri nali saagala na ndagaano ndala okujjako 93 eya Parliament tugiye byaffe betuddizibwa twekolere tusobola okukola. Amalwaliro ago g'olaba baatwalaga Masaka ga Mubende Mityana gaali ga Buganda yagazimba okuva ku wansi ku musingi twali tukola. Amasomero twali tuzimba ate weewuunye nga ffe tulina amagezi tetuwalana nga kati bw'olaba central government ewalana n'agali private. Omuntu bw'akola essomero aba ayambye gavumenti, azimba eddwaliro aba ayambye eki gavumenti. Era bw'oba oli mukulembeza ategeera bw'ogwawo ekizibu nga kino kye walaba ekya corona bonna obayambira ki wamu. Buganda yagendanga n'esasula emisaala gy'abannansi eyo ne bawa n'eddagala okuva mu medical school egy'amalwaliro nga gagundi Kisubi ga Namirembe ga Bulubaga gaani kubanga tebaagala bali newankubadde bakoze eddwaliro bagiyambye bafuule abatasaba ssente nnyingi basobole okukendeereza ku bujjanjabi. Ne wano balabe kati gwe ezo poliisi mwali muzirabye nze oyinza okuŋŋamba kati ki wabula kye twetaaga nze ng'Abaganda ne bagaye tuddeyo kyekitusabya federo buli muntu mwe tugenda mu Uganda ey'awamu tumanye tugenze ku kino ne kino kye twegassa awamu kino ne kino tusobola okugira ki kukyekola n'emisolo gidde nini bwetugenda ku Buganda kubanga waliwo n'ebisafari local government wano ng'ofunye abeero singamu ab'amawulire njagala oyiteyo ero sigwomanyi omubuuze bakuwa ssente mmeka budget eno n'omugaa nti zaali zikumala lwaki baakuwa ezo ne batakuwa zino oba ne batakuwa ziri alina ensonga. Abakulu bye baagambye omwenyerera nabo mwenyerezi ogenda eri yasebo era nze ne bw'oba gw'olina ebyetaago ebisinga ebyawalala bayinza okuwa atalina byetaago biwera ye nadda mu kuzibba gwe nga olina ebyetaago togize eki. Ekyokubiri twafanga nnyo no ku income kutwala ebyokulabirako bidduka. Ffe bidduka system yali buli town yakyajinganga yegabanga ne oyinza n'okukifuula ne number plates nti Masaka yataddeko ez'embalala zino gundi kubanga oyagala omanye omusolo ogusinga obunene gwe tujja gwonna ku mmotoka kwe kusooka okumanya nti enguudo weeziri
bw'oba otaddewo oluguudo weebigere omulekeddewo waanaayita, ow'akagaali onina waanaayita, owa pikipiki kyekigisaako omusolo. Kyova olaba oziwanga by population. Kati Kampala oba oli awo yalina population ennene ku mafuta, ku bidduka byennyini. Singa omuddizaako 20%, Kampala ono asobola okukyuka. Era ndowooza bw'okibuulira abantu nga ba meya bayinza okuga nti tujja kumufuula London enkya, kubanga ssente buli yazitutte ate yabaddiza, ate bano be balina services. Ekyangobesa regional tire kiki bwali bukuusa, si power. Okumpa emirimu gwe n'osigaza paasi oyima eri n'ogamba sebusu singa okunkumuddeyo bwe buti ojozi tebwaddamu bulungi kankuwe kano. Olina ne personalities kwogabira. Owulidde? Kakati ekyo mba kingasa ki? Nensana okumanya nti bwe mba nga nina kino ne kino ne kino kivaamu omusolo bwe guti ne bwe guti, nze percentage eyange eri bweti, eya central government eri bweti. Era bwe ziyingira consolidated fund muhakinizi tateesa nteesi zino ezanga aziweereza nezirina aziweereza n'embeera nsalevu by auditor generals n'ogundi. Tusabire eggwanga lyaffe naye ate twenenyeze ne Katonda, wabula tutuulewo mutupulaninga ekiritujja emagombe. Tulina kukolera wamu bwe tulivaayo, ne bwe tuba tukyalowooza gundi ye liida nga ffeno tweyawula bajja kutufuga, tujja kufuuka bwe tutyo n'okubonaabona kukyeyongera n'abanaafa bangi. Mwebale nnyo.